Oluvannyuma lw'okukizuula nti abakungu mu kitongole ky'enguudo kiyite Uganda National Roads Authority bakozesa ensimbi nnyingi ku luguudo lwa Kampala Entebbe Express Highway nate neera abakungu be bamu abaka ba Parliament abatwala akakiiko akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti bakizudde nti basaasaanya obuwumbi bw'essente obuwera ddala 32 ku luguudo lw'Embarara Kitagata Murongo ezitaali mu ndagaano gye bakola ne kampuni eyakola oluguudo luno eya China Communication Construction Company. Mu ndagaano gye bakola ne kampuni y'Abachina oluguudo luno lwali lwateekateekerwa okusaasaanyizibwako obuwumbi 178 naye abakungu bano ne bongeramu obuwumbi obulala obuwera ddala 32. Additional payment of over 32 billion. Separate from the original amount of the contract, which was 179 billion. Wabula abamu ku bakungu bano babadde beegaana obuvunaanyizibwa bwe bakola nga beekwasa ebiwandiiko ebikwata ku nguudo zino babireka mu yaafiisi nga naye obuwumbi 32 obwogerwako tebabumanyi nga bakuddayo beekennenya ebiwandiiko n'endagaano ze bakola ne kampuni eyakola ku luguudo lw'Embarara Kitagata Murongo. Can we put Engineer Tim on oath so that he really tells us the truth of what is happening? Because he cannot tell us he has been 1 year. The former minister says no, he has been there longer. Now he's about to deceive us on something else. Ababaka abadde abakambwe bagamba kaberubalo oba Katonda abakungu bano balina okuleeta empapula ze bakola endagaano ne kampuni ya China Communication Construction Company nga kwotadde ne risiiti ze basasulirangako Abachina bano. I think let's have this clear. We don't know where you are going to get them, but you are going to bring them because we need them. So the issue of them saying we don't have documents will not arise. Bwetunasanga nti ate mu banka babadde bakola transactions nga weziri nenga tebalina we basinziira. So twabagambye baddeyo bagende banoonye documents ezo tulyeke tuzirabe then tumanye kiki ekiriwo. Parliament emaze akaseera ng'enoonyereza ku nkola y'ekitongole ky'enguudo mwezuulidde emivuyo egy'enjawulo omuli okusasula abantu abalala ku abo be baakola nabo endagaano n'okukozesa omutitimi gw'ensimbi mu pulojekiti ez'enjawulo ng'ate tewali mbalirira nnambulukufu. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.